po jako akawuwo. Sheikh Yasin Kiweewa akulembeddemu okusomesa falasidde abantu bulijjo okukwana emikwano egy'omugaso mu bulamu bwabwe. Emikwano temukyalina. Omuntu akwagala nga alina kyagenda okukulyako, bw'aba talina kyakulyako ogwo omukwano tewakola ki? Omukwano gwammwe kati gwa bya bufuzi. Owa-NRM okwana wa-NRM, owa-NUP Honorable wa-NUP, naye gwe oli mukwano gwaffe ffenna. Ye Sheikh Sulaiman Guggwa Lubega asabye abayisiraamu okukolera okubeera obumu era nti baagala ennyo n'eddiini gye balimu. Tubeere omuntu omu tutambuze bendera ya Nabi Muhammadi ng'ate Allah yagimuwa eya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ebintu bitamukunzi. Tumanye obusiraamu katono nnyo wawe bwava. Obubaka bw'omukulu w'ekika ky'Embogo bwatise mu kwaya Sentamu alaze obweraliikirivu olw'abaagala okusaanyaawo ettaka lya Mayiro mu Buganda. Ate we wajjidde etteeka erikola ki erisaanyaawo Mayiro. Buli alina ekyapa mu Buganda wano nga si kya Freehold kiri ku Mayiro land. Ettaka lyo likola ki ligenda ne lyewasikira. Hajati Aisha Kabanda Nalwe omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Butambala era amyuka ssaabandisi wa National Unity Platform yennyamidde olw'abaka ba paalamenti y'abayisiraamu abattirira eddiini eno. Sheikh Ndirangwa ayita abaana b'abasiraamu abali mu paalamenti bwe banaayonosa obusiraamu bwabwe bakama baffe bajja tuwa ekitiibwa eri waggulu. Bwe banaatutegeera nti eddiini yaffe tetugitiiririra nabo tebajja tunyigirizanya naye kati balowooza tunaffe obusiraamu tetubwagala tubasiraamu mutuyite mututuuze. Sheikh Selimani Kasule Ndirangwa Salongo abadde omugenyi omukulu ku ddweno akubiriza abantu obutakoowa kusabira baagala baabwe babanga babava ku maaso. Twongere okusabira bakadde baffe tubasabire kubanga ebyo gye bali obwetaavu bwabwe tuwa fenga obwetaavu bwaffe olubuto olukusaba era biraawo olubuto olukusaba kulya n'obwetaavu bw'abagenzi abo anga bwe yajja olula n'abajja mu bulamu bw'ensi obwetaavu bwabwe kubasabira. Tusabirenga bakadde baffe, tusabirenga bamaama baffe. Sheikh Ndirangwa yennyamidde olw'ettemu erisitudde enkundi mu bitundu by'e Masaka bw'atyo n'asaba bannaddini okuwanjagira Katonda aggyewo ettemu mu ggwanga. Ddiini ebanga ebalumiriza okukola ebirungi n'okulwanyisa emize emibi ng'ettemu erifaanana bwe lityo. Bakadde baffe bannaddiini twongere amaanyi okukubiriza abantu baffe okudda eri Katonda kubanga ly'ekkubo lyokka erigenda okuyamba ensi eno okugenda mu maaso n'okulwanyisa ebikolwa ebikyamu. Tusabe Katonda nate atuggirewo bbalayi y'endwadde eno eya COVID. Bange tutambulire wamu tuleme kujjamu bumulumulu mu ffenna tubeere mu mbeera esanyusa abalala. Erinnya lya kitaffe libadde ddene nnyo tukume erinnya eyo mu bunene bwalyo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.